nayo credit gy'osobola kufuna emyaka 15 nga tulinayo kantu kosobola kunyumiza abaana bo nti we nali nkola ekivulu security yajja n'egamba mbu katukuuma abantu bo katudde baddeyo bulungi. Tuli mu nsi eggwanga lyaffe nga omuyimbi nga King Saha akyabonaabona ng'omuyimbi omulala ng'ate byonna asobola obikola. Tuli mu nsi nga tusaanidde okwenga. Mbadde njogeramu wali n'afaanana ne mugaba ngambye gwe obiganye n'angamba sinze mbiganye naffe tulinda kasimu. Kati ebintu byonna byadda kasimu. Njagala kubuuza bakama bange ebyobuntu byavaawo kati byadda kasimu. Era nange mugambe kirabika waliwo office mwatagenda kuba kati waliwo Duso, Fuso, Luso, Buso, Kuso ne Duso ate on top of that waliyo abavu akulira zonna zitaso Luso Koso. Kati tuli mbuzi naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kivulu kino kitambule bulungi. Era mmankutira muganda wange sana can change we are supposed to do this going forward. Agenda kikola ate agenda kimaking. Era nkowoola abantu mwenna oba obuzibu bwavudde oba kuyita mu Kampala omwo oba pulezidenti kunnyonnyola mbu atuuka ku ssaawa mukaaga sirabika. Naye kati tulina okubigatta awamu wawa ofunira akabonero wajja ofunira obwagazi wajja ofunira eddembe lyo. Nkoola bannayuganda mwenna ku luno nze sigenda kuba mulanga ngambo ayikolodde government weeyaayo wamma nkoola bannayuganda nkya mujje mu bungi kuba the number naffe tujja biteekako ebidongo ewe mujja mu bungi ne mujja kati singa kiba kisoboka ne bajja ne kaakati weziwera saa mukaaga mujje tusule kasiki kale tulabe oba babigaana. Naye eno si political rally eno show byabufuzi naye si political singo show. Feno mu kuyimba waliyo politics mungi edde nnyo nakulabako ng'oyagala otandise ebintu byebyo wali omanyi naye ate nali mbeera naawe naye kati wawona twatereera kamale malirize gwe naawe ensonga yo ngitereeze. Enkya nziramu kino bannayuganda mwenna mbakowoola enkya mujje tu celebrating the King Saha emyaka 15 tunyumire music we tunyumire ne love ye tunyumire ne byatukoledde okuviira ddala ku nnyimba ziriita paka ku kimala kasanyamba nankubira kano ke yagambe na jakala ne kimama kya Kyentebe naye njagala nkubire ku kamwanyi Kabako. Yes aya Embeera nga erabuze n'ogiraba so senda bembeera nga bangana okuyingiza emmotoka naye nze jeno era omusirikale mugambya nze jeno sepo ate yino okugulawo era nga wewe tugambe nti bino ebintu birimu polisi singa abadde muyimbi mulala wa side erigoza bino byonna byandibaddewo tebibaawo nakola show ne bantuma ne buli kintu bantuma buli kintu bakutuma buli kintu birth certificate bategeera ozaalibwa bintu byoyo oleta neyo ku kyalo wasoma omujiji kati olina okukola ate nomala n'olayira bagiyita batya eyo affidavit. Kati sho kijokola ng'owanisa affidavit ng'ali mu musango ekisembayo ate ekirala kyekinza omwana yesho gyotuukako simanyi bannange. Era nsaba Allah subhanahu naye kyemmanyi saagenda kunyumirwa. Abente muzireete ebirabo ab'embuzi muzitikke ab'enkoko muzitikke mujje tumuwe ebirabo bye. Naye ekintu ekyokubanga omuntu oba olwaleero kale nalaba sheewedde weekend ewedde teri yafuna bizibu ewa yali eri ku waliwo wa Sheraton salabako bizibu ate yagwa saa 9 oli kati tugenda okukola fengeje tetulina bano bahajati gundi abongeza ssaawa time limit mukeere wano baggalawo ssaawa 6 tujja kukola bwe tuti mbadde nsaba tugalewo 5 tubalekeyo 2 gabalume nabo gabalumire ddala gababeeremu eddakiika nga gaabo bekikwatako order from above naye nga ndooza muluwulidde luno siruseke kuno kusekula abantu bo bakowodde bajje naye goloza meeting gye balimu enavamu akalamba teri meeting nga olunaku lwankya abantu mukasitamu n'akeera ne mwisimba layini ku mulyango kino kibeerawo bakicreatinga ffe abamu kuffe kati twanywera bagamba twasiba ekinywi bakuteekamu enkya osobola okuba nga tokuba bulungi live share live teri kibagenda kukyusa it's all about nkikugambe mu kamera wano nkikudiremu wamma abatukuuma bossi wange nange nga nkimanyi ye bossi wammwe
yabagamba oba wakakaddaka nkibaddiremu bulungi yagamba okubongeza kakaddaaka obuzibu bujjidde baagala senta owamayinja oyo nkawalinga mu mmeka olowooza osobola kumuwanga ebyo bagenda tubala waliwo boyi wange wamayinja agamanyi ngira wali mu ngalo 5 toyogera ate ng'alina okukwata n'abalala kati waliwo ofiisi ezeetaagamu sente jjukira birimu order from above naye nsaba Allah buli kimu kijja kuggwa epapula bingi kati nkiwasaha ajja nze nalina empapula 12 saa balina kwanga mwadde 22 engeri yayimba kimala bamutumye n'abaana be bamutumye buli kamu buli kintu kyonna saagala mukole maloba na Uganda njagala tujuze ekisaawe lwansonga abanajere bajja wano mubajuze lwaki temujuze ku muganda wange wabuuga essaawa zino kiri mu ate n'abanigeria tebabayitira poliisi nze nange wabula byansobedde ekibeera kino sinakimanya era ajingoshe mwe mwaleeta obuzibu toleeta mbeera eyo ssebo kankomaawo owedda njagala nakuddira naye kankomaawo nakula mu kamera ate ng'ogamba abasajja bwegano ga poliisi oba nina buzibu wangi njagala ogambe poliisi oba tetubonga ojja kakasa oli muganda wange muleke tebakusendera ettaka bulaza baalisenda bakubira ebintu lwaki tewamuyita soba okola bulaza kimuwa kiti otandise ebigambo byebisebo ate omwana kale oli wakulinnya ku stage sawa mmeka ndi wakulinnyako kingisa mpulidde nsooka tenyiniso nempulira nga nsooka obukosa aba tekibangawo sampaamu kosho yiyo bannaayo so yasaa nesaa atuwambi akeddewo mpulidde mbusaa alinnya saamekayemu 12 kitundu saa mpaamu ndi wakulinnya sawa omukulembeze olutuuka bwenti engeri gyenyimbira first family ndi wakwimba saa 8 engeri gyokola otya nkakuddiremu kaddemu amagezi gazi to introduce for you a performer for the first family. Known Kabako Majega Kutaka. I will be performing at around 8 p.m. Nchide mu Luganda? Nsenyo kamba tuseko muyimbi wa first family okuva Emagere muyinza okupaala nyimba sawa 8 ogwemisana president atuuka 6 kirabika kye kivuddeko bino byonna tugambe ajja ne muwala we njija ne shasha musiramu oda gwabulawo baganya agirinyako n'agirinyako tebamukidde enkya mukeere mpulidde waliwo ekibeera kitubadde twogerako wali ne Kabako mukeere musimbe layini bano bonna abateekawo embeera banalaba nga mutudde wano musimbe layini omuliro nga guli wabweru ku muliro bagenda kutatukuba endongo so olunaku lw'enkya mbegayiridde mukeere nnyo kuba mpulidde abantu bakeera okuyimba nange ngenda keera okubakuba nange omuziki enkya teri lunaku lulala mujje mwenna tuwagire King Sam.